One more, madam. He is going to have. Yeah. So. It's okay. Muri omusajja byayogera mayagano yagereze tumusinze Ian nawa kampuni eno sente zange nga basubiza omuntu wa Sweden. Omwami oluzeegalide mu ofiisi ali mu kuba essimu poliisi musimanyi mpambye mukazi w'obuuyo kyala mu mulaawo oyo gwe mpambye muwambidde awo sente zange zimanje miliyoni eza 3 instead okumpa sente zange bali mu kuyita ki poliisi etatuyamba. So tusaba Minister of Labour yonna gye muli muve mu tuyambe tuli mu kunyigirizibwa. Tunyigirizibwa lwa kampuni eno Calbriang. Etute sente zaffe tujja batwoleza kimu mugende mugenda kuda ku Friday. Era tusaba byada tugamba sinafuna sente sibe mukole biki. So tuvuddeyo tusazeewo oba batusiba tusibe oba batutte naye tutalwa sente zaffe zitwa kampuni eno. Gautera sente zaffe omwami yegalide mu office eri ye office ye yegalide mu office eyo ye office ye ono ye mukyala we tuwacuruza ku sente z'abaami bano zimanyiko. Can you please get out? No, get out if you don't mind. Yes, now authority works. Okay, thank you so much. Office tubanja sente zaffe doza mtu abatusindika naye ku sente ezaffe batubanja ku sente ezaffe. Siwenja pa sente zange mumpe sente zange oba mwatu wako mpa sente zange mumpe sente zange kyemanya sente zange sizammwe siza nnyoko twakutte bulungi musinika buseni simanyi muli mutumanyira mumpe sente zange. Sente zange. Mati wina kukuba. Mupe sente zange. Mwekiwa ngekigenda okunsiga kuba banja mupe sente zange. Mupe sente zange. Bale mupe sente zange. Tumusime kupoye pa sente zange. Mupe sente zange. Mpe sente za mukuli mwagala mugende zengina kwogera kibona mutuwe sente zaffe nyomba lwa sente zange kono tomusamulike bagali ino sente tewamba koseze ensobi mu sente zange Aki ya mungu jakuba sente zange. Kukuta bulungi. Jakuba sente zange. Nze nkula ne bwo kugenda mu town nga kuleka nyo jakuba sente zange. Leo ngenda kakasi. Kakasa wamse domula ndi mu sente zange kompyuta omula rugwe tumusime. Atandisa mbwa do naku nolo munale sente zange kompyuta omulalu. Ku sente zange zenakuwa kompyuta omulalu gwe tumusiime ku sente zange nsonga sebase goli mu kufunyisa mbuto ku sente zange kompyuta omulalu ndi mulalu ku sente zange kwata sente zange ozikola banaddawa ne wuwo. Amanya nze tumusinyize Ian ekindeese wano claim ya company yitwa Calbriang Tours and Safaris yatusubiza otutwale Sweden. Gwali mwezi gwa 2022 ne batugamba bayina emirimu Sweden kola ku farm ng'okutwa miliyoni 6 ne tuuka nga batubuza
okuva mwezi gwali gwakuna receipts nzina wano nasooka nemba waako emiliyoni zaali 2 ne bammanje miliyoni 4 miliyoni 6 nenya nembongera emiliyoni 2 nenabongera emiliyoni 2 nemala nembongera emiliyoni endala emu neziba miliyoni 5 ngisegeza bammanje miliyoni 1 naye okuvuro ne batubuzaabuza nga tebatusasula tebatutwala paka twatuka ne twechanga ne tugenda ku CPS ne tuka ku CPS ne tutuula ne bagaba bali redo tusasula bwe bagaba bali redo tusasula basooka twake miliyoni 2 nesigamba banje miliyoni 3 nova batwake miliyoni 2 lunaku tutambula okujja Kampala nga tubanja sente ezo ne tugenda ku CPS ofisi alakola ku musango gwa fena atugamba ye taliyo kubanja gundi kampuni eno wabula tugende mu kooti ayenga naffe mu kooti tusobolayo batuli bantu ba wansi sente twazeewola banyinizo bazaagala bwe tujja ku kampani Mr. Tumusime agamba kimu jam Friday jja olutukaga sinafuna sente ekintu ekyo okugenda ku polisi bagenda ng'ennaku z'omwezi 2 December it was last year na tuli mwezi gwa 7 tetuyambibwanga ne kakati kati okuva lwamwayo senza tebamwazeewola kiki embeera gye tuyitamu yabamanerenda baffe abamu twafiirwa ebintu byaffe ne babitwala naye tugaa kasita bitutte omusajja akkiriza okukola ki okutusasula abalala baagala tusiba amu tulina ku police bonds batunoonya naye ng'omuntu yatwala sente zaffe waali lwe tujja tugaa kimu mujje ku Friday jja buli lwe tujja tugaa Friday jja lwe tujja tugaa Friday jja emirimu kwali kukola ku farm Sweden tegwali gun like wali otuuka eri ne bala kyosobola okukola ne balyoka kuwa omulimu gyemirimu gye yatusuubiza embeera gye mpitamu nze musajja alina famire yange e Kampala naye ndagizza mu kyalo nga mmanyi nti ngenda kukola nenaafuna sente mbyoke mbazeewa e Kampala isooka famire yange eri mu kunyiririzibwa mu kyalo gye bali nange ne e Kampala nali resigninga ku mirimu gye nali nkolera nga manyi ngenda genda kola ki kukola kati ni mu mbeera mbi nnyo kuba n'ebintu by'omu nyumba nalina bitunda nsula na mukwano gwange sikyalina wembeera era byandituyambye nnyo kubanga ffe twandibanga tuvuddeyo ne twogera naye nga mulimu abatasobola kukola ki kuvaayo kwogera bantuyambye ne banoonyeza naddala kweno kampuni eno Calbriang oba eri mu makubo matuufu oba eriwo kubba bubbi bantu gavumenti yandibadde tuyamba nnyo naddala ku kampani eno ekulibwa mwami Tumusime kuba ye aliwo either simanyi oba kubba abantu oba kusiranya abantu oba simanyi kuba ne boogenda mu office ki twatuka ne wa DPC nenga DPC atugaa ekintu eki kisobola kumubanja mugende mutuule naye so ntwanga tuli mu kunyigirizibwa gye twali tusuubira okuyambibwa tebaatuyamba mwajja mutyo okubeera mu partnership n'omwami oyo mwamutegeera mutya Calbriang mikwano gyaffe egyatugambanga teyagitwala nabo bali mu kunyigirizibwa teyagitwala wabula teyagipromising ebyo ayina engeri gya confusing omuntu bwakufuna ng'oli bwomu aconfusinga n'akuza mu kintu ekirala katamu yabakyusa n'abazza mu gundi ya simanyi China I think katabo gye bali fe abantu ganenge kimala tutambudde ne tukoowa tuwe sente zaffe fe abaagala n'atandika okukola ki okutuwaako ku busente obumu naye sente ezo yakuwanga atya nga bw'ojjakuwa $5,000 omuntu gwawe $5,000 n'akwako $5,000 ziba tezigenda kizigenda kukolera oluusi n'ojja n'atakuwa okozeseza transport okujja e Kampala no mu ofiisi ye nga talina yadde 10 kyakuwa n'agamba omanyi sirina ssente n'otambula n'oddayo n'okuba amasimu tagakwata okuba amasimu ge tagakwata omala tuuka ku ofiisi yatuwa enamba y'ofiisi gy'okubako tebeerangako wabula okumala olina sooka tuuka ku ofiisi kwennyini naye okozesa transport aye tetulina mirimu kyetuzaako abakulira ebintu by'okutransportinga abantu obatwala ebweru batuyambeko ku mwami Tumusime bamutuyambeko atuddize sente zaffe ffe watuwa sente zaffe tetulina kyaki twagala twabivuddeko twabyesonyiye atuwe sente zaffe
tugende tukole ebirala oba tunatembeya buveera mu Kampala tujja kikola kyandibanga kituufu tuvuddeyo okwogerera abantu abangi oba okuzibula abantu abangi amaaso abalala bakyasibiddwa akatambaala nga yabasiba akatambaala ke toma kino kye tukoze kyandibayamba okuzuukuka ne bamanya nti omusajja gwe baliko si musajja mutuufu musajja aliwo okubuzaabuza bannayuganda oba osindika bannayuganda mu bubbi kuba embeera gye tulimu tugenda kubba tunaatera tutandika okubba naye nga tetutanatuuka ku ekyo that's why tusaze ndugaa tuyite wano tuzibule abalala amaaso oba tetusangibwa mu kikolwa eky'obubbi nga tetulinayo akasente kaffe akasobola otutandikisa obulamu. Actually we have faced a lot of challenges from the time we began with this company because we were taken to the company by a friend and then The name of the company? it is Calbriang Towers. We were taken to the company. He actually promised to take us to Sweden, but then things failed and he kept lying people like for almost like 6 months. People were waiting and there was nothing. So by the time we reached to the office, that is when we found our friends were dragging them to police. We followed them to police and then they told us things had not worked out. We got to know everything from police. Things had not worked out and he said he would pay people back. But from that time, he kept lying. He only paid people little money, like from the beginning. Then from there, he kept lying from January, from Feb. He stopped paying in Feb. From Feb up to date. He keeps telling people, Friday. So that is a big challenge. How much money did you pay? I paid 6 million to him, and so far he has only given me 2 million. You still have a balance? I have a balance of 4 million. The jobs which were there were because me had already done it was working in a farm. Okay. Yes, it was a farm, more of agriculture job. Okay. Yes, that was a job he had promised us. Did you pay this money in cash, bank? No, we paid it in cash. And you have the receipts? These are the receipts. What is the name of the director of that company? Tumusime. Tumusime who? Tumusime. It's called Tumusime. I want to remember Tumusime. Okay. Yes. Before I went to them, I had gotten a loan. So those people of the loan are pressing me back. And definitely, I'm just running up and down. I even don't have money for rent. I don't have money for survival. So completely, I'm down. I have no money. And when you go to him, he keeps lying you. So what do you want? Do you want to be taken or you want the refund? I want my money back. You don't want to go? I don't want to go anymore. Okay. Yes. The next plan, and what are you asking the government? If the Ministry of Labor could come in and help us demand our money from this guy, it would be very okay. Kale, amanya agange nze Brian Nsambu era ensonga lwaki ndi wano nzize okwemulugunya okuliwo wakati wange ne kampani ya Calbriang Tours and Travel ne bannange nga mbadde mbalaba babimwogeddeko nabo nga tuleese okwemulugunya ensi etegeere kubanga ekiriwo mwaka gwa 2022 mu March twafuna offers ezogenda Sweden okukola era kampuni eyo netusaba tusasule sente etandike paperwork akolaki agenda naye ate omwaka gwatuuka kuggwako nga tewali kikoleddwa kuba ne kampuni eyali eri gye yali agamba nti egenda tu employinga twakitegeera nti teri nayo existinga netugezaako okuddukira ku poliisi netugenda ne wa DPC ensonga ne batugaba bagenda zikwasaganya paka kati tugenda myaka 2 ku CPS waggulu awo tebazikwasaganyanga baatuuka nabo ndowooza ne bagezaako ne bikolaki ne bigaana oba yabaliisa ffe twatuuka nolowooza nti yabaliisa kuba twatuuka ne tulaba nga bajjeemu fuse omulundi gumu kati nga ffe tulina kwerwanako ffe nga ffe tugezezaako kyonna kiganye tusazeewo tujje mu mawulire nsasula $5,000,000 naye nga awamuzi alina kuba mmeka?
zaina beera 8 abamu basasula 9 mulimu n'abasasula 10. Kati ffe twasalawo tusasuleko deposit nga bitambula then tumaleyo n'ekintu nekiyiiko mulundi gumu patukani tugenda ne ku immigration ku embassy ne batunnyonnyola buli kimu ekiriwo ne tukomawo ku kampani. Twetaaga sente zaffe kuba tulinze ekimala tukooye. Tetukyayagala. Twetaaga sente. Yanzirizzaako ekitundu ku ezo. Yampaako miliyoni 2. Zajja mu bitundu mitwalo 5 bwe zityo. Nzirina receipt. Gavumenti ye Uganda naddala ministry eya Labour tusaba tuyamba mutudduukirire kuba bannaffe bangi abamu tebamanyira kigenda mu maaso naye ffe abali okumpi ababeera mu kibuga abakolera mu town ffe katusobodde okukola ki ffe tusobodde owulira n'otegeera byonna ebigenda mu maaso ne bannaffe tubasaba mwenna gye muli muveeyo mujje muclaiminga esente zammwe. Bangi kampuni za wano Uganda wezi zikola bonna bayaaye abasinga